nti Anita Among abadde asobodde okufuna ba member of parliament ebikumi bisatu. Anita Among asobodde okwakwayalinga that kind of wealth. N'abeera n'ennyumba Naggulu, n'abeera n'ennyumba simanya wa, n'abeera n'ennyumba Bukedeya. Nga bannange nze Museveni ebbanga lye mulabidde. Museveni alina akakodyo kano. Prevention is better than cure. Museveni bwakulabirawo kyova banga the likes of Bolanya, the likes of bani bonna yabanyigirawo. Ne Kyagulanyi yali ayagala kumunyiga. Mujjukire mwenna Kyagulanyi yali ayagala kumunyigira Arua. Ndowooza olwaleero mulabye Muhoozi avuddeyo n'atweetinga. Kakati ekintu kya Anita Among. Anita Among ono baamuwa omusimbi. Okitegera because ogwo omusimbi toyinza kunnimba nti Anita, because babadde bayina abantu bangi. Abantu bangi nnyo babadde bayina okuvaawo Muhoozi asange ng'ekintu kiri fresh. Era kyova olaba bagenda kukwata abantu bangi nnyo. Bagenda kugetingako rid of abantu bangi nnyo buli kitongole kyonna. Okitegeera buli kitongole kyonna. Era kyova olaba ffe twasazeewo okuvaayo tubasomese. Gwe wenna ng'omanyi oli mu police, gwe wenna ng'omanyi oli mu prison, gwe wenna ng'omanyi nti oli mu judiciary, gwe wenna ng'omanyi nti oli mu UPDF, ng'oli ne bw'obeera ng'oli mu opposition. Muganda wange Ssennyonyi bakunoonya, muganda wange Rubongoya bakunoonya. Oba okitegeera Mwanga Kivumbi ye baamumala. Wama kitegeera bannange. So nvuddeyo mbategeeza ekintu kino nti kano kazannyo. Eyo emmotoka gye mulaba yali yatuuka dda. Kati yatuuka muli ludda wa. Wama kitegeera ye ababbye mu Uganda bwe baba balwanyisa obuli bw'enguzi, bwe baba balwanyisa gwe Muhoozi bw'ogamba nti oyagala kulwanyisa buli bwa nguzi, wandibadde otandikira ku kitaawo. Lwabwogo. Oba okitegeera lwabwogo mukoddomiwo. Gundi Salimu Sale omanye ebintu by'alikina. Abantu bali e Uganda awo balina ssente n'okusinga ono maama Birangirangi. So baganda bange temugwa mu kagundi kano, temugwa mu kazannyo kano. Mbeegayiridde naddala mmwe bannankyukakyuka. Mubeere very careful nga mwogera ku bintu bya Anita Among. Kazannyo. Gwalaba akatambi kano nkulamusizaako n'ekiramuso ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kyenkusaba kiri ekintu kimu. Nsaba onyongerezeeyo akatambi kano. Nsaba osharinga akatambi kano. N'ekyokubiri nsaba otaking point to point. Okusooka ekintu kya Anita Among movie nkiddamu. Ekintu kya Anita Among movie kazannyo. Ng'akazannyo kano baludde nga bakapulaninga. Akazannyo kano nga baludde nga bakapulaninga okubeera nga kapromotinga Muhoozi. Nkiddamu byonna bye mulaba ebigenda mu maaso ku Anita Among byatuulwa wansi ne biwandiikibwa. Bwe byamala okuwandiikibwa ne biteekebwa ne bipangibwa bulungi engeri gye bagenda obizannyamu. Kati okubizannyamu kutuuse. Babizannya one by one.
era ebintu bya Netyanita Amongo biyinza okufaanaganamu ebyokero. Mwenna okero mwamulaba ekintu kyabaawo bwe kyamala okubaawo ne bamuleeta ne bamupanga ne bamusalira ogw'okufa ne bakola ki. So mbasaba mwenna bannankyukakyuka ebintu bya Netyanita Amongo mu bigende mpola. Kano kazannyo era kyova olaba nga president waffe, kyova olaba nga National Unity Platform, kyova olaba nga abakulembeze baffe mu nkyukakyuka tebannabaako kuba statement gye bakola. Amukitegeera ebintu bya Netyanita Amongo njagala kubawa example. Mwenna mwalaba Museveni yasitukiramu mu Kadaaga n'amuteeka wansi. Mwenna mwalaba Museveni yasitukiramu mu John Patrick Amama Mbabazi n'amuteeka wansi. Mwenna mwalaba Museveni yasitukirawo mu Kayihura n'amuteeka wansi. Kakati gwe bojja n'onnimba nti Netyanita Amongo abadde asobodde okufuna ba member of parliament 300. Netyanita Amongo asobodde okwakwayalinga that kind of wealth, n'abeera n'ennyumba enaggulu, n'abeera n'ennyumba simanya wa, n'abeera n'ennyumba ebukedeya, nga bannange nze Museveni ebbanga lye mulabidde. Museveni alina akakodyo kano. Prevention is better than cure. Museveni bwakulabirawo kyova olabanga the likes of Oulanya, the likes of baani bonna yabanyigirawo. Ne Kyagulanyi yali ayagala kumunyiga. Mujjukire mwenna Kyagulanyi yali ayagala kumunyigira Arua. Ndowooza olwaleero mulabye Muhoozi avuddeyo n'atweetinga. Kakati ekintu kya Netyanita Amongo, Netyanita Amongo ono baamuwa omusimbi. Oba okitegeera, because ogwo omusimbi toyinza kunnimba nti because babadde balina abantu bangi nnyo ababadde balina okuvaawo Muhoozi asange ng'ekintu kiri fresh. Era kyova olaba bagenda kukwata abantu bangi nnyo, bagenda kugetingako rid of abantu bangi nnyo, buli kitongole kyonna. Oba okitegeera, buli kitongole kyonna. Era kyova olaba ffe twasazeewo okuvaayo tubasomese. Gwe wenna ng'omanyi oli mu poliisi, gwe wenna ng'omanyi oli mu prison, gwe wenna ng'omanyi nti oli mu judiciary, gwe wenna ng'omanyi nti oli mu UPDF, ng'oli ne bw'obeera ng'oli mu opposition. Muganda wange Ssennyonyi bakunoonya, muganda wange Rubongoya bakunoonya. Oba okitegeera, Mwanga Kivumbi ye baamumala. Wamukitegeera bannange. So nvuddeyo mbategeeza ekintu kino nti kano kazannyo.